Abeeno kansubire mbaddeyo bulungi. Mugamba mutabana bamaka muno. Lady Maria gyebaleko kansubire oli bulungi. Munnange nze nno okula kwange kwali kwa mubugubi obw'amaanyi. Ate nga ne maama yanzaala omwana omu. Okusinziirayo nga bw'agamba teyafunako wadde olubuto nti lwavaamu oba bwe yajjamu lulwange lwe lwali olwo lwe lwasooka ate era lwe lwasemba. Maama yankuza mu bulumi era nga bwe nkugamba nti oluusi twasuuliriranga mazzi na capati. Tewakana olw'olumu nga lwasobodde ng'afunyeyo kasente ng'agulayo ku mata ne capati ng'ate lwafunye kasente ddala yalwananga nnyo bambi n'angulirayoko ku chips n'enkoko asobole okulaba nti nange seegomba nnyo ng'abaana abalala. Amange yali akola mu saaluuni ng'asiba nviiri. Ekiseera kyatuuka maama n'afunayo omusajja omulala. Omusajja ono sigenda kunnyonnyola nnyo bingi bimukwatako naye omusajja ono kye yeekoze mu famire yaffe Mukama Katonda y'amanyi. Ayagadde buli muntu yenna gw'omanyi mu famire eno. Bwe nakula ne ntuuka mu senior 3 nadduka ewaka. Bwe nva awaka natandika obulamu nga nze obwange obw'okubeerawo nzekka. Natuuka ekiseera nga sikyasobola kwebeezaawo ne ntuuka n'okusulako mu myala. Bwe navamu ekyo eky'okusula mu myala ne ntandika okusombebwanga. Bwe nafuna nga ntwala leero eyo n'ensulayo ate nefuna n'omulala n'antwala enkya bwe ntyo obulamu ne butambulira okumala ebbanga. Munange lumu mba nzunga muno munazungiranga nga ngenda ng'okweyo omusajja maama wange gwe yayagalako. Bwe ng'okweyo omusajja nga mbuuzaako bulungi ng'era bw'omanyi ng'atandika okumpaana bannange olabika bulungi bannange oli muyonjo bannange ng'onyirira bw'amala nga mbuuza nti osobola okumpa ku nnamba yo mpulira n'amaanyi gampeddemu. Lady Maria bwe twava we twali twogerera nga amaze omuwa ennamba y'essimu yansaba tugendeko mu bifo ebimu ebikyakalirwamu nga tugenda nga tutandika kunywa mwenge nga tunywa omwenge twakomekkerera tuvuddewo ffenna nga ngenda na musajja nga ntandika kubeera naye wadde ebiseera ebyo yali amaze okwawukana ne maama wange. Omusajja oyo yatandikanga nga buli lwajja e Kampala nga nkubira essimu nga tusisinkana. Ebbanga lyetooloolera ddala ng'omusajja oyo buli lwajja e Kampala tulabagana. Ekiseera kyatuuka ne wabeerawo kazini wange eyabula ne banoonya omwana naye nze era ebyo ebiseera nali nasigala omusajja oyo nga tulabagana. Omwana bw'alabika ne bamukazakaza bamaama bange abato ababagamba nti mwami gundi eyali bba wa anti wange bw'ati ye yali yantwalira gwe mbadde mbeera naye. Kati omwami engeri gye yafuuka family friend bonna abaabuuza ne answers ze baafuna baabizikiriza awo ne babimma amazzi ne kigenda nga kifeedinga mpolampola naye ate nze no gye ndi yantuukako. Bannange nkubuulire nakyewuunya nesigala nga nsobeddwa. Kati wayitawo akabanga ngambaako kazini wange gwe nkubirako omukyala eyo nga mugamba naye ojja oveeyo ojje ne Kampala tutetenkanye obulamu. Bw'ajja twatandika okubeera ffenna nga tutambuza obulamu mpolampola. Olunaku lumu ne ndaba ennamba y'oyo omusajja mu ssimu ye era namubuulizaawo ne mugamba ennamba y'ono omusajja wagiggyeewa era omuyita otya omumanyi otya? Nangamba oyo boyfriend wange kunze wanje ne mpulira nga mpunze. Kati ate oyo yali mulala kw'oli eyasooka. Lady Maria nze okuva bwe nayawukana n'oyo omusajja ekyantuukako kyakubeera nti buli musajja gwenfuna mugaggawaza. Buli musajja yenna gwenfuna ne bw'oba waakanfuna ng'obadde tolina wadde 10 tugenda okwetoloola okuweza weeks nga 3 ng'embeera etandise okukyuka. Ate embeera bw'ekyuka ne bafunira ddala ssente nga bansuulawo naye ng'ate nze ku ludda olwange nina ka bizinesi kange katono naye ka bulumi. Nze ate ku ludda olwange ne bwe babeerera nazo ssente nga nnyingi zitya tebasukka kumpa mitwalo 5-10 oba si kyoli ne waba nga alina kyansuubiza kyagenda okunkolera eky'amaanyi wakiri tutabuka ku olwo oba wakiri mba navuddewoko nga siriiwo. Kati ate ensonga zino zonna n'ebinnuma sirina bwe ntandika kutuuza bafamire kubagamba nti nnyinza okuba nga ekizibu ekyanviirako bino byonna byempitamu kubeera nti nayagala bba wa maama wange. Lady Maria ekintu kino kiseeko ebbanga okulwa ekyabeerawo naye kintulugunya. Buli kaseera buli kizibu kyonna ekingwako mpulira nga kintulugunya era nga mbadde neetaaga okubaako omuntu gwe njogera naye ampulirize ndabe nga mubuulirako ku bulumi bwe nnina naye nga amazima ekituufu kiri nti nakikola emirundi ogutali gumu egitali ebiri egitali 3 emirundi egyawerera ddala. Nsaba bawuliriza abo bampeeko ku magezi nkole ntya ngende njogere ne maama mugambe ebintu bino mwetondere nkole ntya kubanga n'ekirala ndi mu 7th day sisobola genda wadde musavu nti oba ngende neeyambulule sisobola genda mu church bapasita ntino okunsabira ndi mukyala mu advent naye simanyi kikyenyiza kuzzaako. Bozzi nateera okubajjukiza nti Maria Impressions Plus tukola kadi z'emikolo ez'omulembe kwanjula mbaga graduations corporate parties n'emikolo emirala gyonna nga kadi zaffe zitandikira ku 3,000 eza Uganda okutuuka ku bbeeyi yonna gwe gy'okoowera. Tusangibwa ku Freedom House Nkurumah Road Suite M66
3. Mbagala nnyo mwebale kwekumira ku mukutu, mwebale kubeerako, mwebale kunjagala, mwebale kulikinga, mwebale kusubscribinga, commenting, sharing, byonna mubikoze baana mweze. Sina kyembogerako, mbagala nnyo. Norecho, downloading right now app. Essaawa eno nsigadde ndi Lady Maria, your voice, maestro. Mbagala nnyo, mubeere bulungi, bye.